tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Ko ni okikola otya ekyaki mukwano ekiriwa omwami timuli baddawo nagaa naye kuno tujja kufuluma nnyumba nawe yekita nakukwasa Lugonvu n'ensirika oita dekitaida nasolo okuva mu wandege ya Imaging Center. Oluusi muno nga tekatugenda kwogera kuki nga sibimanyi naye nga nkuwaniriza nenkobaza okuba ng'otwegaseeko omulabi wa Lugonvu's Show gy'osinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abali wabweru wa Uganda, abali munda mu ggwanga erya Uganda. Olina abantu abali e Canada, olina abantu abali mu America, olina abantu abali Netherlands, Budaaki, Denmark. Bawone yazze nga yeegamba ennimi ennyonyi ngende kukanika yingini yabadde ku centimeters meka sosola bba ku teeno linnya ennyonyi kikafu ekyo 2.3%. ate abeere mulabi waffe alakunyogeza byama byagokyalite omulimu gwaffe nzisobola naye nga byonna mu byonna abali ebweru bangi. Funayo akanaku omwami ogende babale ku centimeters zo per second naye oluva wano enkya programu yange enkya eri tight naye koosa nkya kansi gye tuddemu tukyekingemu uvuga ekintu kino nga naawe kyewulira omusajja waliwo naye nendooza kati gwe mwami Lugonvu okuba 10 ku kinnakyo konzerwaki anti nannyini byoli naye nannyini makanika oli naye totambula nange n'olowooza nti tebijja ttamu koba abakyala abaagala kasitamera nga atambula naawe kuba kikati matamba n'emmotoka enfu mmotoka enkadde otamba ne makanika ate emmotoka yebeera mpubulidde nkekedde makide kikyamu. Leero tugenda kwogera ku kyolwaleero. Walayi baffe nze ne musanyufu nnyo okubeera njagala okwebaza Katonda nti Mr. Lugonvu akyaze. Omwami yagamba oyo Mr. Lugonvu ayongera akukyaze bannange otukolera nti mana Mr. Lugonvu ayongera akukyaze nga nomusindikireyo ka eyatali Mr. Lugonvu ompeka kikukundyeko wa Mr. Lugonvu bannange mbadde wano ku makyane jikira oluwalabako emu ng'agenda anoonya ng'agenda ku Lugonvu Show zonna agenda abikulemu kwemu naye nga weebale amiina okwongera okwagaliza bannayuganda okwongera okuyiga okwongera okumanya weewaawo. Nga tunaba kutunuulira leero waliwo ekibuuzo omukyala yali yaweereza ensonga ye ng'agamba tamanyi oba bulwadde era bwebeera bulwadde ki. Okuva lwe yazaala agenda mu nsonga emyezi 5 n'agibuuka n'agenda mu 5 n'agibuuka akola ayosa. Mulimu nolowooza nti ali lubuto ng'oluusi tali. Kibaawo omuntu bw'ozaala omwana olufuluma bw'atippa wabeerawo increase in the levels of prolactin hormone. Prolactin hormone ye hormone ereeta amabeere. Prolactin. Yes. Prolactin hormone ereeta amabeere mu mukyala. Kati buli hormone y'amabeere n'owebeera waggulu essa wansi estrogen and progesterone hormone. Hormone evunaanyizibwa ku kugenda mu period. Kyobola abakyala abamu bw'amala okuzaala ayinza n'okumala omwaka mulamba nga taddangamu kudda mu period. Ennaku gumu n'ekitundu. Ekitegeeza si bulwadde. Just oba obulamu balance. Era olumala okuyonsa omwana bw'otippa ng'oddayo. Era bagamba omala okuyonsa omwana oba n'emikisa mingi nnyo egifuna olubuto.
Ekitegeeza omukyala ayonsa omwana alina emikisa mitono egifuna olubuto. Yes. Abana emikisa mitono kubanga prolactin hormone eno naddala ng'omukyala olina amabeere era abakyala bola abayanguwa okuddamu mu period aba atawaanyizibwa nga talina mabeere bulungi abamu baba tebayonsa era abakyala abakola but omukyala omutuufu yenna yenna ayonsa olina okuba nga hormone zo zino ezigenda mu period ziri suppressed nosobola okuba nga okola ki ekitegeeza teyeeraliikirira. waliwo omulabe waffe yagambe naye nzika kugambira wano mutusekerera abalwadde timusawo omudde ne Mr. Lugomo ne mwogera ku balwadde waffe ne museka butya buli naye gwe kya buntu bulamu omusajja sekendi za 3 timusawo olwawo tukomerera oyogera ku bituluma kyokka bw'oseka Mr. Lugomo no ng'afese bw'akooye okusekererwa ng'oyitayoko nga basooka bakkanika namana tubanyumirwa naye tumutusekerera obulwadde obuluma munnange buluma ge mazima. Twagenda okusibula wiiki ewedde nga tusuubiza nti tugenda kwogera ku kye bayita infertility. Abakyala bangi abaagala okufuna abaana ne babula, n'abaami bangi abaagala okufuna abaana ne babula, ng'ate oluusi omuntu ono weekanga nga gye yali yazaalako dda ng'alina omwana mukulu naye bwe okwacyankana ne bbaawe oba ne mukyala we n'ayagala afuneyo omwana omulala, bamukubye n'embaga, oluusi omwami akyadde, oluusi omwami ayanjuddwa, n'onoonya omwana n'abula. Abamu ne batuuka noga nti oba omwami yatazaala kubanga bwe nali mu ddi eryasooka nazaala. Bw'osanga ng'omwami yali yazaalako n'atuuka okulooza nti baggwa atazaala kubanga ye ayinayo ku baana. Tutandikiddewa kubanga kimu ku birwadde abantu bye balina oluusi nga tebamanyi. Kanyonyole bulungi nga mbugjeeko. Naye wange mutunuulire mu face. Yes. Infertility bulwadde. Bulwadde. Ng'omusujja, nga diarrhea, nabo bulwadde. Obuwona. Obulwadde obuwona obumu tebuwona. Okay. Infertility nga kyo ki? Infertility is failure of a couple to conceive after a full year of consecutive sexual intercourse. Kitegeeza nti couple abantu abo babiri omwami n'omukyala mwembi mulemererwa. Bwe mbeera naawe omwami wange n'olemesa okunfunisa olubuto bw'obeera nga ndi mukyala wo ne ŋŋanda okusitula olubuto lwo ekitegeeza ffe babiri tukoze eki? Tulemereddwa. After a full year of consecutive sexual intercourse. Infertility is a failure of a couple to conceive after a consecutive year of sexual intercourse. Okeera ku makyo gamba nti mu makaago ndoza kyandibadde si gundi muguma naye makaago mulimu obugumba. Omwami n'omukyala oyinza okugamba mukyala wange tazaala oluusi nga gwe atazaala. Yes, kati couple ekyo kijjaamu nti kya muntu omu because infertility kiri 50% in men and 50% in women. Ate olina kidetermininga nga mumaze omwaka mulamba nga mugezaako ow'emyezi mukaaga oba tonnasalawo. Infertility ena primary infertility and secondary infertility. Ogambe omwaka anti ogambe nti infertility be bafumbo baabagalana okulemererwa okufuna olubuto ezzadde oluvannyuma lw'omwaka mulamba nga bali mu kikolwa oba nga beenyigira mu kikolwa ekyokufuna omwana. Mwaka ffe tetulinga nti weegatta osaze. Abantu musobola okuhavinga sex for fun nga munyumirwa bunyumirwa. Sure, abe basinga obungi abo be bangi nene mu bufumbo sex zindoza sex is for fun. Mukyali badde nga obeene mununga munyumirwa bunyumirwa. Nese ine ennaku nnyingi tewetereko ennaku yensi mwena kubeera nga kali kamalako ennaku n'otunula kinno mu maaso nga kyonna kituyanye. Okwoluguma okumanyi kati omwaka ku mukyala ali below 35 years of age tumuwa emyezi mukaaga. Ali below omukyala yenna singa omukyala abeera asusizza emyaka 35 okudda waggulu oyo bw'agezaako emyezi mukaaga nga tekikola. Omukyala ali below 35 tubawo omwaka mulamba. Ekitegeeza nti abalisusiza emyaka 35 balina emikisa mingi. Omukyala osooka emyaka 35 tumuyita grand pala.
aba akuze era omukyala ekitegeeza omukazi w'emyaka 35 nga tonnazaala. Oh my god. Kubanga system era wojja mu ddwaliro olina emyaka 35 gwe tukuti ne oba ogenda kuzaala ng'olina emyaka 36 bamuteeka wali oyo grand pala mumukwate bulungi. Gw'owulira kimu grand pala tomanyi. Mumukwate bulungi oyo kale is a risky mother. Oba mukyala risky. Omukyala ng'osusa 35 kati wa 35 ye bwagezaako emyezi 6 oyadduka emisinde aba alina ekikyala. Singa olina emyaka 35 ne weegatta n'omwagalwawo okumala emyezi 6 nga temulaba kavaayo toli ku family planning tokozesa bupiira ng'osukka 35 duka zambwa myezi 6 kati ngeno mundi 2, 25, 28 mwaka bugugwako lyokuddukeyo. Kati tulina primary infertility ne secondary infertility. Primary infertility is failure for a couple to conceive nga tebafunangako mwana nga busalugo mukusanze toyina mwana nange sinina emyaka 24 sina mwana tumala omwaka mulamba nga tetufuna. Primary infertility. Secondary infertility yeno omukyala yajja mudanazaalako abaana 2 naye omwana owokubiri abuze. Omwami nina mukyala wange abaana asobola okuwasa n'omukyala owokubiri. Nina omukyala wange mu maka alina abaana 4 naye onaaganye ate nga neyejjukira yazaalako ebbali. Secondary infertility is failure for a couple to conceive naye nga bazaalako ate nga kisoboka okusingira ddala mu bakyala. Men have secondary infertility n'abakyala balina secondary infertility. Nga bwe twagamba omwami ogwa ku accident ensigo ne zivaamu zombi 2 eyo si secondary infertility. Eyo secondary infertility zombi 2 yes. Wazaalako naye tokyasobola kuzaala. Omukyala katugenda kugera ku causes I think. Ebiviirako tutandikire ku primary infertility. Ku primary infertility mbakyala. Kati nnyo twalijawuddemu tusokera ku y'abakyala because bingi. Tunabigatta bijja kubuzaabuza. Naddako tujja kwogera ku causes of infertility in men. Leero tugende ku bakyala. Oluddako tugende mu baami. Nga sinnaba kwerabira. Waliwo ekibuuzo ono kye yambuuza. Osobola okiddamu mu sekonda ewate likinyonyola nnyo. Twayogera wiiki ewedde ku family planning ne twogera ku kusala enseke. Yali ambuuza nti basobola okusala enseke omukyala n'oddamu n'ozaala bazigatta. Tosobola. Ekyo kiddamu njagala nnyo okutunuulira omuntu nga njogera ekituufu. Tosobola. Yes, because they have cut them. Omukyala okufuna olubuto olufuna otya. Abakyala tulina ovary. Ovary eno yevaamu eggi. Ovary eggi bwe likula wayitawo ennaku 10 ng'ovudde mu period. Ovary ng'esindika eggi eryo nga ligenda mu luseke, the fallopian tube. Eggi bwe lituuka mu luseke gw'omukyala ojja kufuna obwagazi obubaka n'omwami. Ennaku zetugamba omukyala zabeera fertile. Ezo eggi bwe linajja mu luseke ligenda kuba oba n'ekikubanja ekyoyooyo gaseerera gakuleetera obwagazi bw'omukyala. Eggi liba likkaka nti twagala nkwanso zireete. Omwami yo olukuliwamu enkwanso bw'atikka nga zidduka misinde mu luseke eri ewali eggi. Fertilization takes place. Fertilization means the egg and the sperm meet to form a zygote. Katokomeo kakininyo tovao. Onzijukiza zygote. Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende na Mutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka. Ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola ogulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228. Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Okay. Mulimu lw'okola sho naawe n'owoomerwa. Endako? The sperms and the
And the egg tugiyita oocytes. Oocyte and the sperm. Oocyte ye y'omukyala. Sperms ez'omwami. Omukyala taba na sperms. Sperms ziva mu mwami. Nga mbuuza. Mu butonde. Mu omukyala temuba na sperms. Nedda mukwano fe tulina magi. Fe tulina magi gokka. Why? Wamma kituufu nawe bwe wadde okimanyi. Teweegezibwa kugaa nti wadde okimanyi. Omuntu wa bulijjo akimanyi nti abakyala fe tulina amagi. Ate buli mukyala alina okuba n'amagi. Sperms eki? Sperms y'enkwanso. Actually, kyeddako ngenda kufuna pen n'olupapula. Oba wakitampa pen n'olupapula. Tubeera nga tukuba wano ebintu ebyo nga ebirina. Alina kyenkubuuza. Omwami yaba ne sperms. Kakati mmwe bino bye muleeta ebinyereketa biki? Mazzi. Gaba plain. Era agamazzi amwami ganteekamu. Ago gabaamu enkwanso. Ne sperms are microscopic. You cannot see them with your eyes. Toziraba. Ago just mazzi. Ne gwono olaba nti omwami ataddemu amazzi. Naye ziri microscopic. Nti microscope esobola okulaba nti gano amazzi omwami galese galimu enkwanso. Naye nga ggwe bulabi birawo. Ffe byaffe bye tufulumya bizzi byereere. Era agamazzi ge tufulumya tegana kye gayamba musajja okuggyako wali eri. Kuseerera. Kyabuka kuddugaza meeza. Naye nga tegalina kye gakuyamba. Naye ate gwe gw'oleeta ganyamba. Bajja kubuuza ebibuuzo. Lindako gayamba kukola ki? Kuddugaza mmeeza. Ddala kyandibaye omukazi wandibadde wakaseera k'omukazi okuddugaza ku mmeeza. Kubanga omwami yaŋŋamba naye musawo n'omukyala ogenda n'oyingirayo buwunga omukyala talina kaleeta mukyala numa ndemmere numa musawo taasa. Kuba bamba ya lugomisho. Musawo shya leero tunagimalako. Naye nga tujja basomesa. Bagiyita zygote. Kati okay twali tunyonyolako katini. Koolyaga nti bwe bakusala ne bazisala enseke oba tukyasobola kuzaala. Olemesezza ekkubo lya zygote. Bo kye bakola babusalamu emirundi egyo ebiri. Kitegeeza enkwanso g'oluzifukamu oziwa mu cervix. Ekyo vagina eno ekonnekitinga ku mumwa gwa nnabaana be cervix. Enkwanso ne ziyitawo. Nange empapula ne pen tujja bakubiranga wano tubannyonnyole kimu ku kimu. Leeta olupapula ne pen awo. Kino kijja kunyuma nga tukibannyonnyola wano nga nkikuba bukubi n'engalo zange. Kati gwe omwami bw'oyiwamu enkwanso ne zambuka. Bwe zambuka zo ziba zinoonya kkubo zigenda zidigida nga ziyingira mu nseke. Kati wano baba babusazeeko bambi zikomawo bukomi. Okay. Some are absorbed in the body, others come back. Tezina gyezeyongera kubanga wagali. Nekkubo lezirindiramu eggi liba blocked. Kati tebasobola kugamba nti twali tuzibye eno n'eno nga tuzibyeyo kati katuddemu tugatte. Kati tekisoboka. Tebazigatta. Reproductive system y'omukyala yakula bweti. Ojja kiwannyonnyola bulungi. Ene wava amagi. Gabeera amagi ga mukyala gabeera mangi, gabeera mu cycle. Omufuna bulungi. Kwali. Abe kwebali. Kati wano. Eno gye tuyita vagina. Kati enkwanso ziteeka wano. Kati omusajja ayingirira wa? Ate ne vagina. Ng'oteeka wano. Walakata wano. Omala. Oyiwa wano. Musawo. Tegeera. Gwe kati oziyiwa muno. Guno gwe mukutu gwe nagamba guli sentimita mmeka? Wangamba 3. 3.
kati guno omukutu oluziyiwamu zijja ne zambuka bwe ziti zitagala wano ziri muki kino ki eno nabaana eno ye nabaana cervix nabaana erina ebitundu nabaana erina kye tugiyita perimetrium eya nabaana tulina wano akabubi ka nabaana ke tuyita endometrium kati gwe oluziyiwa muno spams zizino zijja ne zituuka akatundu kano tukayita ampula kano ampula kati ampula eggi we liva eno lijja ne lirindira wano. Okay, waliwo watugambye nti otuuse mu kaseera eggi libanja lyagala spam lifuula obutukayo eno ne lijja wano kati ono n'oleta spams ne zirisanga wano ne spams zino zimala mu mukazi ennaku 3 nga nnamu. Actually research omupya agamba spams zona okumala ennaku 5 ng'oluziyiwa muno zijja bbeera muno nga zidduka ezimu zijja kufiira wano endala zijja kufiira mu lugendo endala zijja kubeeramu wano nga zizannya zibeera both the right and the left ntala ayina left fallopian tube ne right ovary ne left ovary kati enkwanso zo zibeera muno eggi we liviirayo eno mubaamu enkwanso erinziridde ng'eyingi esooka the fastest to swim yeyingire ki eggi eryo. Nyina kyenjagala okubuuza wano wennyini eggi lino tugambe nti tukituwe nti leero lwa 6 lisobola okuba nga liri eno ne tuhavinga sex olwaleero ku lw'omukaaga eggi ne lijja ku Monday n'ofuna olubuto. Bwe tuhavinga sex olwaleero sobaliro si lwa kumeka olwavinga sex ku lw'omukaaga gwe ng'oteekamu enkwanso zo zijja mmalamu wazindaba ennaku ezi 3 kati eggi ligenda okujja ku Monday lisangamu enkwanso ezigaanye okufa mubaamu enkwanso eziri silo ezibeeramu omwo nga zizannya olugira nga zikwata eggi lye lisanzeemu enkwanso ezitannaba kufa ezimu ziba zaafa endala zaakoowa kati eziba zikyalimu eggi olusalako wano pa nga jjo ziyingira ate enkwanso emu oluyingira eggi bwe liti pa ng'eggi lisiiringa lyagala enkwanso eggi. Ate abalongo kati abalongo tulina tuyita identical twins ne fraternal abalongo batafaanagana osobola okufuna eno eggi ne wavaayo limu neno ne wavaayo limu zino enkwanso ezigenda eno neeno waliyo magi neeno waliyo amagi kati agamu gaba gabalenza malaga bawala aleesa abalongo asobola okufulumya eno eggi n'afuluma n'eno eggi omukyala eggi lye lirina XX yokka kati ekitegeeza sex mwami mwa bagitwala zino spam z'oleeta manyi spam yakola bweti tugenda kusomesa spam oluddako kati nyina kati nnyo kenkubuuza abasajja abakuba abakazi naga nti kinzaalira balenzi bokka just butamanya naye eno enkwaso gy'oleese eri either XX oba XY yejja ne yeegatta n'eggi eryange erya XX ne likola omulenzi XX yejja ne yeegatta n'eggi lyange ne likola omwana omuwala kati sex gwagisalawo gw'omwami enkwaso z'oleese ate wano osanga omusajja nga buli lwazaalamu azaala balenzi bokka bwe yagenda ewa Nankinga n'azaala n'omuwala kati era omusajja afulumya miliyoni 2 buli lwamala afulumya entono nakoze ku mwami nga yalina miliyoni 9 enkwaso n'agamba nze era buli wenteeka ndekawo omwana mamuli katumba kati eno nkwaso eno magi n'eno magi kati gwe wambuuza nti osobola ozaala abalongo batata baabwe si be bamu bwe kityo bwe kisoboka nti enkwaso ez'omusajja eyasooka zijja ne zibeeramu muno eggi ne liva eno ne liyingira n'enkwaso endala ne zibeera eno kati eggi we liva eno enkwaso y'omwami eyasooka zizo bba enkwaso ziremeddemu nga zikyakanudde amaaso nejja neyingira mu ggi eggi erivudde eno enkwaso ne ziyingira n'ozaala abaana abataata abo 2 sooka olindeko yesebo dokita tusobola okufuna abalongo nga Nakato wa Lugonvu 2 nga wa mulala ne tugenda mu DNA test nga Nakato wa mulala ne 2 nga wa mulala because eggi lino liba lyavudde eno nga nalyo ddala n'enkwaso nga ndala enkwaso yinza obba kati oyo gatta n'omwami olwaleero
noyisawo olunaku lumu newegatta n'omwana omulala jjukiriza enkwaso zonna mweziri ezeyasooka mweziri kati ejji we lijjira zo ligenda n'enkwaso eriyo kakati ate watyanga enkwaso zange zibaawo n'ezoli ne zibaawo zonna nga ziri kuwulinzaawo awo ezo ne ziyingira zonna zirinze ejji ne lifubutukawe kapa zirirengera amataala okitegera olengera amataala zonna ne zirumba omulundi ne ziyingira bbiri omulundi gumu kisoboka enkwaso ziyingira bbiri omulundi gumu omwana tasobola kukolebwa era ejji liba lifudde era enkwaso ziyingira bbiri omulundi gumu kikola ekintu tuyita molar pregnancy twakisomako nekyo kijjukira twakisomako yali mola teeth ndowooza kati eno mola pregnancy ndowooza bwe zijja ne ziyingira bbiri ojja bigenda kulwana wano bikole ekintuntu kati ogende ekigenda okujja wano mu nabaana kiyinza n'okuba kituyita choriocarcinoma n'ofuna ekyo kitunga kikaluba zino enkwaso bbiri tezisobola kuyingira girimu era enkwasa emu oluyingira bwe bati ng'esiiringawo nga kitandika okukula naku 5 naku 5 olwo naku 7 nga kijja ebikoleddwa nga bikwata wano kituyita endometrium olubuto lukwata kyembuuza tusobola okuhavinga sex olwaleero ku lwokusatu omukazi naggamba ndi lubuto aba tannategeera because kino kyekugamba this process fertilization ejji okuyingira mu nkwaso it takes 3 days the zygote okuforminga erina life cycle ya 7 days tusobola kitegeera after 7 days ate nga mukeberedde mu musaayi nti nno ebino olwegatta bigenda kufuluma kyetuyita HCG hormone human chorionic gonadotrophin hormone human chorionic gonadotrophin hormone kati eyo hormone yegenda okujja esensi nze waliyo ekizze yegenda okulwana olutalo okukuza ono omwana azze wano kati ova gyetukebera gyetuyita HCG gyetukebera mu musulo hormone obanga ezze tasobola kujja nga toli lubuto yejja kutaasa bino ebibakuza eki era yereetawo okusesema emmeme okusinduukira kubanga eyingiddewo kati waliwo kyetugenda okwogerako lwaki omukyala ali eyo kino nga kigaanya okukwata enkwasa eno fertilization has failed you have had sex mwegasse muko abantu bamanyi tebayinza okukola kwegatta bisanana kiro waliwo ekirala kirina okukolebwa ati kati kyetwagala okwogerako lwaliro lwaki mwegatta ne bigaana gweomukyala amagi tulina enseke tulina nabaana tugenda kwogera ku lwaliro biki ebiremesa omukyala okufuna kino okusobola okubaawo mbala njagala tusooka ekyo tuyita polycystic ovarian syndrome polycystic ovarian syndrome poly kitegeeza multiple eno ovary polycystic ovarian tuli ku ovary twagala kwogera nsonga ki eziyinza okulemesa amagi nga amagi ge gakulemesezza ofuna olubuto the ovarian causes nti polycystic poly means multiple cystic kitegeeza ekintu ekirimu otuzizi ovarian eno ovary gituliko eno tuli ku right ovary right ovary kakati ovarian syndrome kitegeeza a collection of signs and symptoms kati omuntu alina poly ogenda kuba eno ovary ereeta obugi nga bungi buli multiple obugi buno obungi kugenda kubulwako ejji erikula kiringa ng'omuyembe ogunaamulisa ennyo ne gubulako omuyembe ogumu ogwengera kyotumye multiple polycystic ovarian syndrome bujja bungi poly multiple cystic kitegeeza ekintu ekirimu obuzizi ge magi gano kati ovary egenda kuba erina obugi kati nze wano ku scan ngenda bambukebera ngambe 1 2 3 4 5 6 obulaba nga bulinga 10 bonna bujja naye tebukula ovarian syndrome kitegeeza ono omukyala ono alina kino ekizibu agenda kuba n'ebirevu tuyita hirsutism lwaki ono omukyala ngenda kinyonyola omukyala ono agenda kuba ne obesity ng'alina omubiri agenda kufuna kye tuyita amenorrhea yono omukyala programu eddako ojja tuwa lubaawo ajja tuwa lubaawo programu ejjako wakitegeera kikolera ku lubaawo kinaasoboka great yes kati
ono omukyala ono alina polycystic ovarian syndrome agenda kuba ne hormone ey'abaami ng'eri waggulu, testosterone hormone. Nze Aida Nasolo ninamu ka hormone ka testosterone naye olondaba ndi mukyala esargo n'eddoboozi oliwulira n'omubiri naye mulimu omukyala gw'osanga yakulanga musajja ng'alina entumbwe ng'alina ekirevu. Hisatism kitegeeza okumera ebyoyo omukyala ebyo birina kumera biri byokka. waliwo abagamba zimanya bwe abakazi abalina ebyoya ku magulu si bugagga. Kakati ono hisatism omukyala agenda bana level ya hormone y'abaami kati no hormone y'abaami egenda kujja erwanise etuyita luteinizing hormone y'abakyala kati eremese gana amajja okukula era yo omukyala waba n'ebirevu ajja kuba n'ekigejjogejjo ekyo bamera olubutobuto agejjerere ate abeere ng'amisinga period guno omwezi bwalwala ogujja talwala kuba alimu olusajja kyekiri kye baatubuuza luli tusawo mbuukabuuka period ate n'olubuto oluneme okukola ki okufuna. That means negana amagi gatankana okukula kati yo enkwaso bambi zigenda kujja zibeere eno omusajja akanya kufukamu naye ngeno terikola ki terikavaayo because gana amagi tulemereddwamu okufuna ejje erigula kati nze akabere wasikaana olukebera nga mugamba nakamatti amagi gano ng'olina bungi ekitegeeza tulemeddwako okufuna ejji eddene. Omukyala olina okubanga amagi gali mu cycle nga bano nga tufunako ejji limu buli mwezi omukyala ali nomo ejji erimu erinaakula buno obugi ejji eddene lirina okuba nga limejaringa 2.5 cm kati bwo buno bugenda bba mu millimeters nga 3 4 tugenda bulwayo ejji eriweza 2.5 cm ogenda wano okitegeera kati ye one of the causes yita polycystic ovarian syndrome yezimu kuyinza okulemesa omukyala okukola ki okuzaala okufuna olubuto. Tumuzzeemu era yabuuza luli nti lwaki misinga period eno syndrome eyo egenda kulemesa ofuna era ojja kwegendereza omukyala abuliddwa omwana bino byonna abeera biyina abamu abalina polycystic ovarian syndrome abalala tugendagenda twogera gwojja kwerondako woogwa kati ndoza kino kitegeeza abo obuleeta obugi bungi bwonna nga tebulina makulu olugira nga bukunkumuka bugwawo ejji lino nga lituuka ku spams nga zituuka kaseera kazo okuggwako bambi nga ziggwamu mwami asobola okuteeka muleyo nami n'agamba naye musawo buli lunaku nze gwolaba mpanika nga newengeze kuggwamu maanyi buli lunaku mukazi ono muteeka buli lunaku talina kyavaawo tasumulukuka oyo tumumaze kati ekitegeeza ebizibu ku mukyala ekikulemesa ofuna olubuto olina okubanga either olina obuzibu ku magi obuzibu ku nseke obuzibu ku nnabaana oba obuzibu ku mumwa gwa nnabaana okitegeera kati twasookedde ku ovarian causes obuzibu ku magi obuzibu ku magi eyo yesooka polycystic abakyala abamu ajja kufuna kyetuyita ovarian cysts ovarian cyst kitegeeza ekizimba ekinene kiba bwe kiti ekizimba kijja ejje eriba lyalemerayo eritajja ligenda ligejja bwe ligenda nga ligejja omukyala agenda kufuna pain bino omukyala ajja okugamba musawo nnumiza noonyeza omwana mbuze naye nina obulumi mu right mugenda omukebera nga alina ekizimba kino kati nekizimba kigenda kulemesagana amagi amalala okuyitawo nakyo tekifuluma negali tegafuluma kati era oyo omukyala olugira nga omukebera ng'okiraba mujjanjaba kino kyokka ng'atereera ng'ejji lijja musajja wattu ng'ateekamu enkwanso assuming enkwanso ki zirikkiriya nga mufuna omwana kati ekyokusatu omukyala era ekibeera ku magi omukyala ajja endwadde zituyita pelvic inflammatory diseases endwadde ezijja mu ndira ezikwata mu ndira zino zikyasinza okuleeta obugumba mu bakyala both primary and secondary because pelvic twagamba tulina primary and secondary infertility naye pelvic inflammatory diseases ze zikyasinze tugenda zinnyonnyola naye kati esooka ziri 5 pelvic inflammatory diseases esooka tugiyita obuwuka bujja ne buyingira wano ne bulya omumwa gwa nnabaana ne buyitawo kye tuyita cervicitis
cervicitis, inflammation of the cervix. Kati mbalira obuwuka butuuka wano obuwuka bugenda bukola damage bujje buyingire wano mukabubi kannabaana kano akali makkati beto kye tuyita endometritis. Kati obuleetawo endometritis bujja kujja wano mu luseke bukyalumba tobujjanjabye gokanya kuwulira pain mugenda okwegatta ofuna obulumi ogenda otula bwoti olumizibwa mu ndira ne mu mugongo omukyala bwe bunaava mu endometrium kana akabubi kannabaana nga buleeta wano mu nseke obutuuka mu nseke bugenda leeta kyetuyita salpingitis, inflammation of the fallopian tubes, omwina okuyita eggi ne spams. Kati ate eggi ne sipamba ne spam ya ntondo bwesangayo salpingitis eno teyingirayo. Salpingitis inflammation of the fallopian tubes kibanga kiwundu, kiba kiwundu obuwuka bujja kujja bulye muno. Ate salpingitis kyasinza okuleetawo enseke okuzibikira because ogenda kukola ebiwundu muno mu nseke, ebiwundu bino bwe binajja we binaawona bikole enkovu enseke zino zeegatte zizibe. Ate we ziziba emikisa gy'okuzaala giba giweddeyo oba tokyasobola kuzaala. Jjukira eggi terizira kusobola kuyitawo wano n'enkwaso tezisobola kugendayo ng'olyoka onoonya omwana wansi w'enjuba eno omwana akubula. Kati obunaava wano tobujjanjabye oli eyo nina bulumi mu ndira buwuka bwo bweyongera kweyongerayo bugenze bujja genda mu bulumbi amagi. Bwe bulumba amagi era kye tuyita ophritis, inflammation of the ovary. Wano we tubadde ovary eno enabeera inflamed egenda kubeera n'ebiwundu naye wagenda kuba wakuluma Mr. Lugonvu nga wakutujja. Eyinza okutujja side because it can be bilateral, both the right and the left, oba nga kiri ku side emu. Naye manya okibeera ku side emu kirina emikisa egisala ne kiddawa ewalala ku kkono ne kidda ewalala. Yes. Kati woba oyina one of these diseases, cervicitis, endometritis, salpingitis, ophritis, tosobola kufuna lubuto. Ate ng'ogenda nti kyekimu ku biri common. It is the commonest cause either obuwuka buli wano ku mumwa gwa nnabaana. Kati obunaaba wano enkwaso tezigenda kuyita wano zigenda kudda buzi zikoma wano mu vagina ne zikoma. Bwe butuuka wano mu kabubi ka nnabaana enkwaso we zikoma ne zidduka. Wano mu kabubi ka nnabaana we kagenda wano mu endometrium ogenda bba ovaayo namasira omukazi ng'ovaayo discharge erimu olusaayisaayi. Buli of having a sex oba ne batu having sex ogenda bikwanikayo olina ontula brown ova mu discharge erina bbeere ya white gwe yiye erimu red ewunya because obuwuka buno bubanga obuvunza ne bukola amasira wano. Jjukira olina ebiwundu munda. Kati obulumi obutavaawo obw'omundira era omuntu alina obulumi mu ndira atambuliramu n'obutazaala. Abakyala abasinga bajje waffe nga banoonya abaana agamba naye nnumiziddwa endiri okumala emyaka 2 alina zino endwadde 5 zibeera 5. Kati twasookedde natu ku magi kati ono alumbagana ne ophritis ate buzibu bwa kujjanjaba. Kati mbulira abantu bakyalina obutamanya bungi. Omuntu abeera n'obulumi wano tafuna mwana naye nga bamuggyako omusulo. Tafuna lubuto tuwa omusulo. Kati nze ate anoonya omwana omusulo guno gunyambira wa? Omusulo guvaawo. Omusulo blood eri wano. Kyokka eno obulwadde bwe buli eno. Kyokka alina pain yagamba musawo alina ekizimba kyetuyita ovarian cyst. Bw'anaava mu ovarian cyst ajja kufuna ovarian abscess. Abscess kitegeeza ekizimba ekirimu amasira. Kati wano ngenda kukebera Mr. Lugonvu ku scan ngambe there is a round, well-defined, thin-walled anechoic cystic mass in the right. Kati kugambe kino kyekulemeseza okukola ki? Okuzaala. Oluusi omugamba omuntu there is significant fluid collection in the tubes. Buli wabeera amazzi fe tugalaba mu scan tutegeera aliwo obulwadde. Era olina okuya omukyala agamba musawo wano wantujja. Mu fallopian tube. Buno obulwadde bukuluma ogenda kubeera ofuna olusujjasujja. Fever. Ng'obuli olusujjasujja musawo naye nzukuka nninga omadde omusujja naye bankebera sigulina ogenda bba olumu omutwe because you have an inflammation in the body. Ogenda kubeera olumu omugongo. Ogenda kubeera olina pain. Obeera awo nga oyinza obba otambula okola naye ng'oli mulwadde gwe wennyini because olina inflammation obuwuka bukuli mu munda ate obuwuka bukubeera munda tosobola kwewalako obwo obubonero
obw'okulwala kati kkiriza oba gaana omuntu alina ate zindwadde ziri common kubanga ziri we get them through sex ekizireeta bwebuwuka bwentera okwogerako tuyita chlamydia and gonorrhea nti omwami ajja kujja yalina obuwuka bwe gye yabujje abukuwadde akalakata amala ayiwe wano agawuka ge bw'ayiwa wano okera ku makya ngendira zikukalakata okera ku makya olina olusujjasujja okera ku makya discharge neyononekerawo kumbe omwami yeyabuleese era munoonya omwana mutambula abo naye nga mwenna mwabeesa abo obulwadde kati mwena okukesi tujjanjaba omukyala naye nga omwami akyatamba n'obuwuka bwe ate omwami asobola okuba nabwo naye temunamukolako effect agamba oyo omukyala ye mulwadde nze sirina kyempulira nze ndi fine naye omukyala aba na infection oyo naye ng'ate omwami ye yazireeta laba omugenda okugenda mu bugumba because this one can cause both primary and secondary infertility. Polycystic ovarian syndrome can cause both primary and secondary infertility. Naye no PID esobola okulemesa okuzza ku mwana nga wazaalayo omu naye omulala n'abula oyinza okuzaalayo abaana bo basatu n'ojja n'obulwala mu makkati awo ne bujja ne bwonoona enseke zino ogenda okuddayo nti bannange enseke zaaziba musawo nina abaana babiri naye bangamba enseke zaaziba tewazaalibwa bw'otyo abantu abalina primary infertility tugenda boogerako balina bba ebintu nga byabwe ng'oyo tajja kuzaala era ffe tukebera omuntu nomugamba naye gwe omanyi tojja kuzaala omuntu talina nnabaana twakebera omukyala yava jjinja eyo batalina nnabaana nga the uterine bed is empty ng'alinawo kawago tewali nnabaana nga nnabaana ani yagitwala tebamutonda nayo waliwo abazaalibwa nga talina nnabaana sebo nebamuzaala ng'oyo talina nnabaana absence of the uterus era bajja kubuuza nti kisoboka kitya kisoboka nze kugamba eti mbirabyeko oli nga yajja mukyala nga alina emyaka 27 nagamba naye musawo nze nti kakyanga sigenda nga period kakyanga mbaawo ngamba naye lwaki nti nanga abasajja era mbatyakwate omuntu otagenda mu period enomukere muganda naye omanyi tulina nnabaana wali oliwo akawago nze ku scan wali mbeera ndaba ekifo kya nnabaana bwolina okubeera nga vagina agirina naye nga wano wakalu kati gundi spams bwe ziva eno zituukirawa zibeera awo era nga zifuluma tezirina gye zeeyongera eno there is no uterus yes kiri very common mumina batalina ovaries mulimu omuntu alina kati aba primary infertility ng'oli alina vaginal atresia kyekitya vagina eno giraba bweti eba yafunda nga kakali bwe kati kati omwami agenda okuyiwamu enkwanzi ekisooka omwami ayingira ano n'obulumi obw'amaanyi be bayita ab'okutuga babana waliwo ab'okutuga n'olwazi owoolwazi yatya owoolwazi aba alina akabubi embuzi eyalemerako kati ono embuzi eyalemerako omwami agenda okwegatta akoma wano ng'enkwasa aziibwa wano ate ow'okutuga aba ne vagina katono kaba bwe kati kati omwami bambi azze yenyigiriza wano bw'ati etadyayo kati agenda okugira akooyera wano akutuga wano eri weggule waganye ezo primary causes of primary infertility oyaba kalaba mwana muto myaka 23 naye anoonya omwana takola ki tamulaba ezo primary causes ate ezo they are born with them wazaalibwa nazo sigamba nti zize bwezi zino PID ziyinza okulumba oluvannyuma ziri tetunaana zimalayo naye tugezaako okugula omuntu amaaso nti osobola okubeera eyo ng'olina vaginal problems ng'olina cervical problems tulina kye tuyita cervical atresia ng'oli akatuli kannabaana kano narrowing of the cervix enkwaso omwami waziirwa nti tezirina we ziyita kuyingira eno kati nga mulina soka kazibukula yes mukazibukula enkwaso osobola okuyitawo okuyingira eno okusanga eno ki kati wekabeeredde akatono ye omwana yanaasobola okuyitawo anti bekulongoosa it is a complication nti walwala enseke ndazijjanjaba ne zikola enkovu zino zigenda nga zikola oluzizi munda mu nseke kati enseke zino zikola amazzi nobeera ng'ofuna okutujja ng'ofuna sharp pain eyo bulusi ogenda mu period nsawo mpulira pain obutu nga bunfumita mu nseke enseke ziri wano ziri mu side kati hydrosalpingo tosobola kufuna lubuto
Tuyina kye tuyita blocked fallopian tubes nga zizibikidde. Zisobola okuzibikirira wano. Tube zino zirina parts. Tuyina infundibulum wano, tuyina conua, tuyina ne ampulla. Ampulla is where fertilization takes place. Ejje we lyesangira ne sperms. Kali kiwatulaze? Kati kati twabalaze. Kati wano lusobola ozibikira wano. Kati waliyo eno tuzikebera nga tukozesa x-ray. Tukozesa scan. Tukozesa x-ray tuyingizaamu eddagala ntulaba oba wali ku kifaananyi eddagala lino linagguka. Ligguka. Kati muliisaamu ne liraalira wano ne likomawo. Terituuse ku ampulla. Kitegeeza ne sperms tezijja kutuuka ku ampulla. Kati ezo blocked fallopian tubes zikyasinza okulemesa abakyala okuzaala because zisobola obbulookinga nga wazaalako oba nga tozaalangako singa weemanyiza agalwadde gano. Singa gakwesibako bwe bati oba oli ku university oba oli ku kyeyo ojja genda okudda wano bba bayagala okufunisa olubuto lugaane. Naye ng'obuzibu bwavaawo bwava wano salpingitis. Kati zino we zinaablookinga kaba kaweddemu. Kaba kaweddemu shonda bange etambudde naye nga tutandika butandisi. Tetujja kumalako. Tutandikirawa. I think tujja tandikira ku ndwadde ki ezitawaanya n'abaana. Tuyina ebizimba fibroids ebijja ne bikwata mu n'abaana naddala abakyala abaluddewo okuzaala myaka 25 okudda waggulu oba oluddewo. Yesebo. Maama we balinze sinnayagala. Munkaka kooti. Ali mu 3 mwegi tanayagala kuzaala. Agenda okujja ng'ebizimba byalumba dda ate ebizimba bino olujja tukozesa blackboard. Tubalage ebizimba bikwatawa. Bisobola okujja tubiwa ebifo okusinziira bye babizze. Ojja kufuna ekizimba kijje wano mu kawubi ka n'abaana kutuyita endometrium. Tukiyita submucosal fibroid. Waliwo gwe nalaba bamulongoosa mu omwana naga nti ng'ovudde ku mwana gwe bannongoosaamu ebizimba 6. Yesimu yange nja bibalaga omulundi oguddako. Balongosezza omukazi namugyamu ebizimba 25. Era tugenda tutandikirawo sheddako nja bibalaga wano. Tubalage ebizimba ebyo. Ate kisinziira kati wano okebera ogenda kumanya tulina fando mulimu ekijja kimbeera wano. Waliwo ekijja nga kiringa omwana. Jiraga musawo mpire ekintu ekisamba. Eti walaba omukadde bayali wa myaka emeka nawe ozaali lubuto ne bamugamba ago olina gazimba. Because obeera ng'olina abantu abalina ebizimba bino era beeteekanyo kyaka nina omwana it is a condition tugiyita pseudocytosis. Oli abeera ng'ali olubuto n'akyeteekamu n'akipasiivinga teri lubuto ameme sindukirira natandika okuwandula omwami najjanga papa yafunye yakaana kumbe bizimba yafunye that condition sa pseudocytosis weeteekamu oli ng'ali olubuto kikwambala nofuna obone nokaana mpulira kasamba ngenda okubuuza naye ate kati nze nina omukisa nti mbeera wali nga nkulaba ngamba yina enabaana eno lina ejjuza erina intramural fibroid erina subserosal erina buli wamu okusinziira twagambye eno perimetrium tulina myometrium kyekinywa ekinywa kya n'abaana tulina ne endometrium ate ebizimba bino bbe bigenda kumera ebyaga tulina cervical fibroid ejja kujjayo epotiike wano egi terikyayitawo tujja tutandikirawo luddako mwebale nyoko tuyizi tosobola va wano era nga tulina kyofunyeemu ku bintu byonna byonna byetwogedde naye omanyi nti mukama yakuwa nkubuuzayo ekintu kimu olina enteekateeka zonna obutakoma kujjanjaba naye otugulirewo ettendekero eriyigiriza ebintu ebyo muwala wange yajja okusooka muwala wo era ojja mumpola alina okubanga mukugu wa sikaani bajja otuddira mbigere era ko kaŋŋambirawo eyo muleete because kino ekintu nkyagala nkola sikaani eno nga mpulira ekintu kinva ku mutima era mba sikoze nga ndi waka ngamba bannange nasubiddwa mpulira misinga ebintu kugamba ntuuka ku kintu nga mpulira kindimu nogera ku matono ngamba musawo jangu osomesa abantu bange kino nti tubasomesa eki nze kanzije mbawe si bulamu na Uganda tusangibwawa tutandise butandisi gwendaba batafunamu okimanyi kisobola otutwalira omwezi mulama nga tetunatuuka ku baami kyokka watugambye nti infertility is a failure of a couple to conceive after a full year of consecutive sexual intercourse.
Dr. Mulala omuwala bino bado akonja kayiga muwalawo toddamu kunenya musajja nti tazaala toddamu kunenya mukyala nti tazaala mwandibanga gwadde ogamba wazaalako wafuna kye bayita secondary infertility. Yes, na tujja kwogera ku baami nabo basobola ogifuna secondary infertility ne primary naye abaami tujja tugenda gula mulembe kino tujja tukolera omuntu omunnyonnyola ng'alabako obwedda kati ndaba nti gino erigenda wano ate wano erivawo n'otugamba notuga nti omusajja omukazi asobola okuzaala abalongo nga babiri ewe nakato siwe abajja gange leero nayambadde Aida imaging specialist nange njagala kampalamu nga kaliko imaging specialist sikiinako buzibu yakakupunira ddala imaging specialist imaging omuntu yakuguka mu kukebera scan x-ray specialist waddayo n'osoma n'ospecializinga mu kintu ekyo kugamba nkukebera nange nempulira nga newaana nga nkyebyo mbimanyi oyo kizibu kyekiri wano musajja mulinzi oyo muleete ayagala sentimita ze muleete oyo aloleyaginaga hitment doctor yasomesa bitu twabadde tukola kano nembalaga nti tujja ziddamu tetulina zino ziyambuka bweziti nezikwata ku epididymis nezikwata wano sentimita nereeta eyo penis tuwe ku sample sentimita bazikebera batya wansubya dda wakati tujja ziddamu omulabi waffe yakwata epeeni kati ng'omukyala tafuna lubuto oba nenayibawo oba nesengaawo oba naye omuntu yenna gwomanyi kukwata ongambe nabye omusawo ng'asomesa ebintu oba musindikire linki bamanyi okwesindikira linki olaba omukyala yasomesezza wa sentimita wansubya dda twagera ku mudeza testicles balls entula tugiyita ate ekyo ekirimu eno anti eno ye scoto sac ekisawo kati saaka erina kye tuyita this is the right testicle erina ne left testicle eno ye saaka kati testicle eno erina obuseko obuvaako bwe buti bwe tuyita epididymis zenseke z'omusajja kati epididymis eno enkwanso twagamba ziva eno zijja ne zireeta zigenda kusisinkana wano akatundu tukayita vas difference naye uli twakwogerako bwe ziva ku vas difference enkwanso nga zeeyongerayo nga zijja zikwata ku urethra ng'omwami azifulumya kati vas difference eno bweva eno ejja kukwata ku penis yakula bweti naye ono nno ali mu lwa masturbation ono anti ndaba ekubye gundi omusanvu jagalagale tujja kuddamu tubasomesa nze sigenda kuwasomesa bannayuganda entula eno ze zirina okuzaalira mutaka n'agaba penisi yo omugaso gwa penis kugaba kuyingira mu vagina na kufuna nkwanso kufulumya nkwanso full stop vagina yo omugaso gwayo to receive the penis n'okufulumya omwana sibula bannayuganda mamanyaze Aida Nasolo gankole wandega imaging center kati bw'oyagadde okwongera okuma tujja kubeera abantu basomesa naye oyinza okuba olina kyoyagala okubuuza because wano ngezaako okusomesa naye siddamu oyinza okuba sizze mu kibuuzo kyo okuba ku namba y'essimu 078M 078M yes 95 38 0781 95 97 38 okay then Airtel WhatsApp Airtel abasawude bagamba siwuliza audio naye oli awandika audio ya dakiika bambi nze nange kenyini nkibaga olina akuweereza audio ya dakiika 6 obudde sina gyengenda bujjo buli abantu tebakyalina nnyo mbeera ya nkuwuliriza nnyo weebale nnyo Dr. Nasolo nkulabye ng'osomesa nze ensonga yange maze ebbanga lya myezi 3 sigenda mu nsonga kiki ekiriwo sekendi za 2 yes ate nkubye essimu ngambe musawo nze sirwala kyokka njagala mwana omusawo nvaamu ekivundu nga twegatta nyinza kusanga obanke
ngenda netagasa kebera ki okumanya obuzibu bwange naye olina asinga ode dakiika 2 agalobe budde sigenda kubufuna nagamba budde bwekiro buba bwamu sina bwakiro ne bwebera bwa misana ate obeera naawe oli ku bantu oweereza omulimu katonda gwe yakutuma okukola kati abasawudi bo banyiigira nkimanyi naye sindika message ate message ngiziramu kubanga oyinza okumbuuza ndi eno Saudi gundi yange ekendedde ate nakozesa ku gundi nkoze ntya ngakuddamu naye audio ezo ziganye budde bubula esimu ya WhatsApp eri 0705 0705 25 14 59 0705 25 14 59 kati oba olina kyoyagala okubuuza onkubirako naye tusangibwa Wandegeya gwotuuka mu kitala ky'Ewandegeya n'okigwamu bwe papa noonya ekkubo eridda ku sayidi ez'Ekamocha woba wakasalamu ekitala bw'otentanga 10 gwesalamu enta 1 2 3 ekipande oba okiraba ekya Wandegeya Imaging Center woyingirako awo munda ku room namba 6 naye bw'otuuka awo osobola okutukubira bamu babuzaabuzibwa nazzaawo nengende wa skin clinic nazzaawo nenyingira mu pharmacy amanyi bannayuganda nti tibasoma abamu naye gwe bw'otuuka awo kujjamu n'ennamba yange onkubire kubanga ojja kunsanga nzaawo mbeerawo tolinawo ojjawo mpozi ekiro notansangawo naye okuba oba oyagala kwanguyizibwa n'obungako appointment obutalwawo naye nga tujja tubeerawo ayagala okumukeberako ayagala kukola x-ray enseke oyagala okukebera omwami omusabu w'abaami abo bo abaami tebagala kukebera naye gwe omwami ajja nagamba nagezaako omukyalo ono teyafuna n'oli teyafuna ye wagezesa tazaala n'oli teyafuna togezesa muntu jangu bakukebere bagambe naye ensigo zino right eno it is not functioning teyina nkwansi eno naye kano aka left kakola it is small but it is functioning era kayina enkwansi because you see yes nomugamba genda ofune fertility male booster yituyita patania mujja kuzaala abaana awo tutuuse bagiyita patania fertility male booster kapusita katono naye olwokuba tulemerayo eri tetwagala kumanya tetwagala kukebera ofunye omusawo Mr. Lugonvu n'abayambye nanyumirwa shene waletera omusawo musule bulungi eyo yebadde program Lugonvu's Show. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikolenga Lugonvu.